nze simanyi kye munjagaza sebo omwana agenze n'ataaginga mbu oyo gayi yandiba SMX nga munjagaza ki oyo sinze azawe muleke yeyagale naye bambi omuvubuka gwali naye sinze natwe batwe batandika bwe banaaba banaakola ki bana omuntu nga naatulaga omusajja basooka tulagako bugalo ne batulaga obukakongovule olumana ne batulagako akataago ne batulaga enenkoto okukakana nga batulaze face naye kusinza experience gye tulina wano ku SMX Media bambi eyo video shoot gwe kasotandika okulaba ebifaananyi ebyo nga binyereketa ebyo oido bibesiiga ku mugongo okwo ne ku bibegabe omanyirawo mbu eyo video shoot babeera bali mu video shoot so just akubataddeyo katiiza basobole okubeera nga abantu babakankanyamu naye ng'eyo video shoot naye abo tetugenda kubalwako nnyo bannange nabadde mpitaayita ngwa ku bifaananyi bya Pretty Nicole katonda wange Pretty Nicole ng'ali bulala ennaku zino simanyi oba mwabadde mwamulabyeko ba mwamujja Pretty Nicole ng'ali bulala omwana ow'obuwala by the way mwali ate omulimu gwakola ogwo ogw'okumodolingira engoye ogwo gwagukoledde ddala bulungi ekyana kyambala obugoye by the way abeera decent by the way abeera decent nnyo ate yakwasaganya mainire ebiteeteeyi ebyo bimukolera nnyo ebiteeteeyi ate ndala nga biwanvu tebuteyabbeera bumpi by the way alanga engoye naye Pretty Nicole wandirekedde awo okulanga engoye actually n'okola clothing line eyiyo oba n'okola boutique eyiyo ate gonyuma nakuleeta kintu obuddeyo osome ne fashion so that ekintu okikwatako gwe kennyini nenkubirako touch ya Pretty Nicole okitegeera brand nejjanga Pretty Nicole mbwe ekiteeteeyi Pretty Nicole yakitunze kati gwe just imagine nga bagamba eyo boxer gye nnyambadde Pretty Nicole yagitunze sebo nga yakyasinza otunga boxers wano mu Uganda n'emirirwano osuubira kiyinza kubeera kitya okitegeera ekintu ekyo so ate syandoozeza something like that bwensuubira naye ali bulala just ebadde by the way naye Pretty Nicole ali bulala wano ku SMX Media ndasigala nku updates gwe kyonna okola subscribing anyiga notification bell ebisigadde obitulekere